Kunoonyeza kwa kitongole ky'ensi yonna ekikwanaganya ebyobulamu ki World Health Organization kwalaga nti Uganda omwaka oguwedde yakwata ekifo kisooka mu Africa mu kunywa omwenge, ekintu ekyawawaza amatu ga bannayuganda. Mu mbeera eno bannakyewa abeegattira mu kitongole ki Uganda Alcohol Policy Alliance batadde gavumenti ku nninga eteekewo etteeka erifuga omwenge, nga bano basisinkanye e Bwaise okubaganya ebirowoozo ku ngeri bannayuganda gye balina okutaasibwamu akabi akali mu kunywa omwenge, era bano baagala emyaka eginywa omwenge gyongerweko okuva ku 18 gituuke ku 21. Pokofu gwe tukubira era kye tusaba Paalamenti etuwe omwana atandika okunywa omwenge mu myaka nga awezezza 21 aba amaze secondary education. Bano baagala abantu batandika okunywa omwenge akawungeezi nga bavudde ku mirimu gyabwe, sako okumyumyula ebibonerezo ebiweebwa abantu abavuga nga batamidde kiyambeko okukendeeza obubenje. Tumanyi nti bangi abasajja n'abakyala banywa omwenge ne tufuna obusambattuko mu maka, abaana baffe ne batasoma, ne tufuna obubenje bungi ku nguudo. Twagala etteeka lino tulabe nti nno omuntu bw'aba nga anywedde omwenge takkirizibwa kuvuga mmotoka. Olabira ddala nga progress y'abaana bano tebagenda kutambula bulungi, kutambuza bulamu, ate nga omwenge gudrivingirako ebintu ebirala bingi. Era mubiwulira nti abavubi abasinga obungi oluzikwatako bwe zitaggwerawo mu bbaala tadda mu kukola ki mu kuvuba, n'olwekyo etteeka lino ddungi. Kino ajjukirwa nti omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Tororo Sarah Opendi ayagala kuleeta bbago lya tteeka mu Paalamenti era National Alcoholic Control Bill ng'ayagala abantu abanywa omwenge bateekebeko obukwakkulizo ku ssaawa ze balina okugunywerako. Richard Tinkasimiri Baguma okuva mu kitongole kino agamba nti ebbago lino lyetaagisa naddala mu kiseera kino nga banywa omwenge tebagoberera mateeka na bukwakkulizo obwateekebwako. Twetaaga triliyoni 96 buli mwaka eggwanga Uganda zeyagala triliyoni 96 okusobola okujjanjaba ebizibu ebiva ku nkozesa y'omwenge mu Uganda. Kati bw'ogeraageranya ne bajeti y'eggwanga yonna ey'obutriliyoni 52 ne bw'ozikozesa zonna just ku kutreatinga omwenge tezimala. Baguma agamba nti omwenge guvuddeko n'abantu abawerako okwongera okutabuka emitwe, era bw'otuuka ebutabika abatabufu b'emitwe bajjudde. Ebutabika we wali eddwaliro lyokka mu Uganda lye tuyita dedicated eriri ku abalwadde b'emitwe naye obulwadde obwekuusa ku mwenge. Yajjula bw'ogendayo kati tebakkiriza kuyingizaamu omulala ku nsonga z'omwenge. Eyaliko ssentebe w'ekibiina ekitaba abayimbi Sophie Gombya ategeeza nti singa etteeka lino liyita kyakubayambako ne mu mulimu gwabwe. Nzikiriza ffenna nti tetwawukana na alcohol kubanga abasponsors baffe nti tuyimba bwe bityo, we all know what we do, but let us advocate. Abanywere waka nti atuma omwana ono olumutuma naye watandikira okubeera ng'akola ki aloza. Omwenge guno gwetaaga obeera expensive mukko nti omuntu asobola okuba nga waba agenda kunywa cupa ya bbiya nga yakakaaga ajja kugidduka. Kati ekirindiriddwa ye Paalamenti okulaba oba eneeyisa ebbago lya Sarah Opendi okufuuka etteeka. Paul Siano Mukibi, Netono Kitenda, BBS Terefayina, Gambuuze.